Balamusiza nnyo abali ku the updates online page. Mawulire agaliwo ga naku breaking news sharing ayita muno because Alhaji Nassa Ntege Sebagala y'omu ku bammemba ba NUP, y'omu ku babadde bammemba ba NUP mu kiseera kino afiiridde ku International Hospital. Alhaji Nassa Ntege Sebagala afiiridde ku International Hospital Kampala IHK. Ke mawulire agakagwawo abali ku the updates online page. Tufiiriddwa memba waffe Alhaji Nassa Ntege Sebagala era nga afiiridde ku IHK International Hospital kitalo nnyo kitalo ddala ekyali Alhaji Nassa Ntege Sebagala. Ye breaking news eyakagwawo wano ku the updates online page kitalo nnyo kitalo ddala sharing ayita muno nga tukungubagira Alhaji Nassa Ntege Sebagala. Sharing ayita muno nga tukungubagira Alhaji Nassa Ntege Sebagala. Tutuuse okusaasira kwaffe eri Commander Nusufa Nakato bambi kitalo nnyo kitalo ddala nnyo kya taata w'abaana kitalo nnyo kitalo ddala. Commander Nusufa Nakato bambi kitalo nnyo kitalo ddala ekya taata w'abaana kibi nnyo kibi ddala. Nolwekyo ge mawulire agakagwawo so nga people power tufiiriddwa musajja oyo tubaye tumwetaaga because y'omu ku ba advisor baffe tubaye tusuubira okubeera mu gavumenti eddako okubeera nga be bamu ku badde bajja okukola nga ba advisor ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate mu kkowe eryo ng'olivuddemu abadde mukoddomi waffe kubanga bwe njogera ku Nusufa Nakato tuba tumusaasira ne sekusaasira kwenna bambi kibi nnyo kibi ddala ekya Alhaji Nassa Ntege Sebagala. Lwekyo komuledi waffe mu struggle Nusufa Nakato tutuusa okusaasirwa kwaffe gy'oli kibi nnyo kitalo ddala era nsaba Allah ebyasoba ku Haji Omukama Katonda amulamuze kisa byamusobako Allah amulamuze kisa era mu nteekateeka aweddako tugenda kubeera mu Lumbe era ngenda baweereza live update nga tuli mu Lumbe mu kiseera kino gye tugenda okubeera nga tugenda naye nga mawulire ga nnaku nnyo agali Alhaji Nassa Ntege Sebagala. Ntege Sebagala yaliko meya w'ekibuga Kampala era mu kiseera kye bambi yakola. Alhaji Nassa Ntege Sebagala y'omu ku baakwasa retired Dr. Kanokiza Besigye akati era n'abanga olwero Dr. Kanokiza Besigye amaanyi ago gonna yagajja ku Alhaji Nassa Ntege Sebagala. N'olwekyo embeera bwete bwebadde yalwala amaze emyezi 2 nga Alhaji Nassa Ntege Sebagala mulwadde era abadde atawanyizibwa obulwadde bwa pressure. Badde bamujjanjaba abadde afuna medication yonna naye ebyembi Mukama Katonda Alhaji Nassa Ntege Sebagala Mukama Katonda n'amujjula. Olunaku lwe najjayo empapula zange ku kibiina ekya NUP nga ngenda okuvuganya okubeera MP owa Kawempe North n'oluno era lwe lunaku lwe lumu Alhaji Nassa Ntege Sebagala yajjayo empapula. Actually twajjayo lumu era bambi abadde y'omu kubajjayo empapula z'obwa road mayor naye teyasobola kujja ku vetting because by then yali mulwadde ng'alimu ku IHK. So embeera eriwo bwete bweri nti mawulire ga nnaku nnyo, mawulire gakuba enkikwe, mawulire gakaabya amaziga naye Katonda yagera era yajjawo bw'atyo Alhaji Nassa Ntege Sebagala n'abanga assizza omukka gwe ogw'enkomerero. Kambawe ku Bobby Yanga naye ayongera okusaasira aba family, ayongera okutuusa obubaka bwe obw'okusaasira.